kuba tetufuna nkowadde olwago nkyogera mu kamera genosale babakulima tebatuwa wadde olwataano batugamba ti ssente bazibawa nti gwe n'ozibba nti era ziyinza n'okuba nga zezakuviirako obuzibu bw'okulwala okugulu anti kyangu nnyo ngo kitongole kya gavumenti kitakola kibonyabonya abantu nga Mayokolo Finance Support Center bakuvuma ku TikTok bubwa sibalina bubwa saagana buwuliriza olw'ensonga nze mugema nvume ekigambo kyonna kyoyagala bwe mmanga nyina kyenkoze ensobi naye bwe mmanga nze onvumira kukola omulimu gwange Katonda gwe yamperamu omukisa abantu gwe banjagaliddemu nga gwe nkoze nga sina gwe nvumye ng'ekinvumiza nti nagenze kyota nenyimbira onalbaluna kyoyune kasolo bakyanvuma nnyo lwansonga kuba kampeni zira kutandika ngenda kuyimba buki ati bagamba ne banyawo mugamba mutya akansobe tambulira bulungi nnyo olwanaku olwaleero nfunye omukisa ate nentulako n'omusajja Daudi Mugema eyakasimattuka obulogo kati obudde buno ekigere kyeyagala naye yennyini yeeyagala eddego lyali mutute naye bunno bayimbi be baali muloga so ategese ekivvulu okusagambiza n'emikwano gye okusimattuka ekizibu ekyo ate agenda nakwebaza abamuyambyeko maybe ayinza n'otubbirako kwane yamuloga omanyi basudde yagenda n'ayimba n'agamba mubandeezezza mulimu omuntu ono mwenna mubasongerako kakati agenda mutusongerako olwaleero ogamba otya jeni muganda ngo ogamba otya weyagala naye yagala naye sooka otereezeemu togamba nti abayimbi bamuloga omuyimbi ali omu si bayimbi omuyimbi ye yakuloga kugambye we Masaka tukwate kubo limu yayimba dda nnyo nga nze sinaba na kuzaalibwa nensoma ng'ayimba nemmala ng'ayimba nenja mu kuyimba ng'ayimba nakati simenda kimutta kuba munene era okunsinga wamaanyi ayimba bandi kadongo kamulaga fayinga naye nze gambe n'omuyimbi oyo obukubagano obutasoose kubaako nange nzekka yabaako nabaani abalabo ayina bwe yayemeza okuyimba n'ava ne mu kuyimba naye n'akuviiramu ddala we Masaka tukwate ekkubo limu basebo ne banyamu commentingireko we Masaka ki nga yayimba dda ng'ayina gwe yalemesaako okuyimba ng'ate muyimbi w'amaanyi ayingidde politics simanyi nze naye nze gambye akyali mu active music ono wokuta music ate yaddabe olunaku teyeebaka lwakuba nti ayimba gasiya okuyimba akukomya emyaka nga 10 mbega kati bino byayimba gasiya mwereere naye tubiveeko ebyo tudde ku pulogulaamu yaffe yaliko mukwano gwo era ekyatwawula zaali sho si sente z'eggulu oyo eggulu ate yakukutanga era nga ajja muloogi nga nze gwabweza bu vidiyo musajja muŋŋambire ekyatwawula zaali sho twali ku bivulu nga yeyantimba n'atagana okuntasula neŋŋana okuyimba obuzibu bwavaawo nange naŋŋamba oyinza n'okukomawo kyolonaba ojja kiraba nga ŋŋamba maaso ku maaso njanjo ebigambo bino naye abitegeere kuba ajjukira byabiŋŋamba yabiŋŋambira mu nnyendo ku lwogi bayita White House ekyengulu ati oposi nene otuli emmere mu nnyendo kamera kweri bulungi muyimbi kyoyo muyimbi oyo sijja mwatuukiriza naye bw'alina nannemerako nja kuba oluyimba luna nga lutambulira ku ye biseera byabeereramu ow'amaanyi ennyo ku piiki tabeeranko nga si w'amaanyi kugambye genda okwetegereza nga muyimbi w'amaanyi legimu ye bali abaafa bakasozi bakafeero basebo ne bannyabo kambalekere ekibuuzo ekyo mumbuulire yaani oyo naye okoze omuŋŋamba nkuba akamakale tekyetaagisa nnyo owaayi kulikayo eggulu eggulu nze navaayo dda mulidde akasente eggulu Genocide n'atuuka n'obbanaabira maaso naga sikyetaaga abayimbi yanaabirayo balala kati ate yanaabira bali n'agamba tebadda kati nze nagendayo yannyamba ati abo be yagoba yali yabakoowa lwa nsonga tewali kati ntunulira bulungi newa kamera atereze buki tereza kamera tewali muyimbi mu Uganda nkiddamu tewali muyimbi mu Uganda kabere Kyagulanyi kabe Bob Wine wa Bob Wine muyimbi Kyagulanyi si muyimbi atasinkana nko Genocide musale nze awakana yine simu njina ebifaananyi mbirina wano nze njagala olya ati tutereze kya Bobi Wine anti kugambye
ne kola interview bino ebiseera bye mugereddemu eggulu bwe bwene abadde tutekawo time kugamba tutekawo time nze njala omuyimbi agambe nti nze sisinkana nko General Salim Saleh nze nkulaga ekifaananyi wano nga bali bonna yamusinkana akyali tannayingira byabufuzi awo naaba nga asinkanye ggwe kati kyogera ki wenze ngamba nti gundi tasinkana nko General Salim Saleh nga muyimbi faketi ng'alina mu ati muno ne bataba muyimbi ne bamuna katemba gwe mumbulira ogu papa minsaaki tukiveeko ekyo owaayi abantu ne babavuma musabiriza ssente eggulu nze sisabiriza ssente eggulu bayita nze neggulu sigendagendayo nnyo nze ngendayo lwa nsonga kuba nze General Salim mukwano gwange twogera ku email wano nesimu ankubira yes ate gwe abantu bakirabe kati nze natandika okulaba General Salim 2020 mu covid nasitula abaana abaali bafiira mu nnyumba enjala kuba bali balegadde omulimu gwaffe otegera bulungi ng'abayimbi abato bafiira mu nnyumba enjala kuba lwaki nabasitula nze nabeerangawo nga nze siri wakabi naye nange nyina abensinga abali wansi wange oba oli awo nakubira muge mataata fiira mu nnyumba enjala n'omuweezayo omutwa nange toyina kwekana n'omuweezayo ebiri nagamba ebintu babikasuse kati naddayo mu kyalo waffe nene ŋŋamba eno embeera egenda kuggwawo etya oba Museveni bwe yajjanga okwogera manya Pulezidenti Museveni yajjanga okwogera ng'agamba abayimbi n'ebirala another 42 days simanyi 21 days nga byabeerako byokka okitegeera kati mba ndi awo nze era omuntu eyampa idea yogenda eggulu by the way omuwala ali mu mawulire simanyi bamuwala mweta muwala akiisi yakuŋŋanya bannamawulire n'abatwala eggulu oyo kati neŋŋamba bannamawulire bawandiika ku baki tikubayimbi babanga bawadde bannamawulire ate ffe bawandiikaku abamawulire bagenda eggulu bagenda be basookera ddala okugenda eggulu bannamawulire oyo Faida yabeeteka n'abatwala bannamawulire baani abaalimu kugambe yatwala abantu nga 100 kakati bye yabatwalayo nempulira nti babawadde millions 9 neŋŋamba bababa nga abawandiika ku ffe kati abatolo ffe kubanza ebiseera ebyo nga tosobola kuŋŋamba nti Salim Saleh nga nza okukuba oluyi kuba naliwo era nze nga neŋŋamba kakati kino kyakutaasa ki kaŋŋende eggulu nenkwata sewo mmanyi nemukuba nemugaa sewa jangu nsange wano naye nsula ggulu lwaffe nemugaa tugenda ggulu natulika naseka nemugamba ate kiki nemugaa tugenda ggulu naye njagala kuweza abayimbi wakiri 50 gwe tofaayo balina erinnya batakola ki abayimbi abamu bepankapanka buli gwakubiranga kati ate ki nenfunayo nga 10 kati ate abalala nga benkubira bali mu byalo bawangaŋukadde bagenda dda mu byalo nakubira omuvuka bamitalota nanga nze ndi wa maama mu kyalo nenkubira gwesikani nanga nze ndi Masaka nemugamba mwewolese nembalimba nafunye appointment nga neggulu situukangayo kati nowontira nze obumaliri ogera tuuka otandikirewa anti nze oyagala emboozi enyuma naye sikigamba nko omuntu yenna munnange nga tukuŋŋaanya abantu kola tuwanika abantu 50 neŋŋamba bamala nga omuvuka bamuyita Black TV omumanyi yafunira waliwo drone ezatambulanga mu covid zo nga tebazikwata nemugamba nfunirayo drone zimmeka tugende eggulu naŋŋamba muganda wange wadde siri muyimbi naye nange tokola ki ekyomukisa omunyi ze nabaddeyo ne bafaliida neŋŋamba kati ate nyinza okuleka omuntu amanyi ne Blacks weeri ne Blacks nesimanyi weeri nemugamba tugende netutesa tusinkane wali erubaga ku kyaki tugenda tuwa ku kyaki erubaga nga abantu abalina amatu 30 nga bali 8 n'abaali baganye nga bazze nga nabala beekubidde nebagamba ge batotuleka nkwegayiridde bategere nyina appointment kumbe sikola ki munnange nga ngamba Black TV kubira sida bayita drone endala nga bayita drone endala ziwera 4 twali tulina 2 n'endala 2
omusajja n'agamba nze nexes njitwate wali agenda kunkwata ne batula 5 ne tukuula nga buli mwana namugamba lutwajja gye n'emitwalo 7 magera namadda naye nga nejemba twasikola ki otyo katova katonda nze oluyimba nayimba ne katonda abanaku teyebaka era nze katonda ankoledde ebintu bingi nnyo kumanya kubanga olumba munnamagye jeno wamagye akuumibwa takulabangako tomanya na gyabeera nogera n'abantu 8 ng'ate bobo tebamanyi oyina appointment omutuukako ate namutuuka kamala gatuukibwako tukomyewo nga nnyingidde tuyingidde eggulu ne bannange tuli eggulu mu hoteri olwobudde bwe bwakya nababulifinga kiro ne mbagamba nti ku ssaawa 11 buli muntu abe ng'azuukuse anaabeko ayambale 12 zigende okusaasana tuti nga tuli ku barracks era ne bampuliriramu kubeera 12 bwe ziti 10:45 fana twali mu mamotoka gaffe drone ezo zegamba ezituvuga zigenda okuba nga busaasana bwe buti 12 amanyi barracks y'eggulu bagimanyi opposite olw'akasaawa awo nga tugombye mu kasaawe twesirikidde fenna drone zaffe kale kuliko n'ez'obuyonjo endala ezaffe ez'abalala abalamu nga 3-4 tuzipaakinze awo mu kasaawe tusirise jukira genero abagenyi batandika obalisivinga ssaawa 4 era n'abayambi abalala abasirikale benagamba bakanonkojo bakaputeni Nasuulu bani batandika okugendayo munda mu barracks ssaawa kuva ku 3 kitundu awo 4 zibasangawo bali kuba ye bukasera abalira receiving abagenyi munange kwolwo nyine mu kanonkojo eyanzigyeko namba y'essimu sizabweyingira wala yine tekisenjirengejja mulumbe ku gate musalireko awo ate byamanyi omulagayingira kakati saagiraba kati ngamba siba tugendeko ku gate wali tugenda ne munywanyi wange sewa tusanga oli omusirikale waffe ow'eggulu nga ŋŋamba nti Mugema wakoze ensobi okujja n'abantu abangi kubanga singa mwazenga 2-3 nga ne badde mbawa amagezi nti mubeere nga muli mu mulwojo omwo omusajja bwemutigiinya ku email mulabe ng'akola ki nga ne email gy'ogamba yennyini sikola ki sigirina kuba baire nali sikola ki sigirina nga nayo nyingi nga sigirina nagamba yo tesobola kubula singa oba topapanga bw'okola ki nangamba kuba kati omusajja saawe agenda kufuluma agenda ku Gulu University ku meetinga balimi beeno nemugamba ogambye otya nangamba agenda kufuluma kugenda ku Gulu University ate bwafulumamu n'amiitinga abantu aviolate ate abaakooye nemugamba afuluma saame kanagamba nedda takyaweza dakiika ziweraaga nga tafulumye nemugamba osobola okuŋŋambako ng'afuluma nangamba ekyo kingobya sikirizibwa nekino kyenkugamba kubanga nkwagala nnyo nnyimbira bulungi nkwagala bwagaza ate nze waffe wali mukono banzaala nabuti nangamba naye bw'aba afuluma era embeera ekola ki erabika kuba buli aliwa naayimuka n'akuba saluuti n'awanika emmundu mu bbanga bonna bolaba jeno bw'aba afuluma barracks bonna bayimya ne bawanika emmundu jeno bw'aba afuluma obukozi bwali sibolabanga baziwanika mu bbanga bati saluuti zikaabe basika bakakanya debati paka lwafuluma nagwerayo ne bw'abadda era kye bakola ate si jeno yekka wabula ebitiibwa byawukana ku jeno bonna bavaayo abadde bakugulyawo naye ku bano bonna abalala bakano bonna basirikale bonna bandalagaddako era saluuti zikola ki zikaabwa nga abakulu bakola ki bayingira oba bafuluma buli naba bayingidde nabakyerabidde n'akomawo era saluuti nga zikaaba kuba mukulu kati ate kyejjeno kikola ki kisuuka akati nemugamba oke nengamba siwatuddeyo nenkuŋŋanya bannange nembagamba manyi ekiriwo appointment yaffe tekyakola ki wabula batugamba ejjeno agenda kufuluma agenda ku Gulu University mbadde njagala bw'aba afuluma tugende tugwe mu konvoyi ye munywanyi wange omu saagala mwatuukiriza linnya
muyimbi n'agamba nazza abantu nga mukaaga wali ebbali manye ebintu by'abantu abangi mubamu obukuukulukuukulu kanaabazaali nga mukaaga wali n'abagaa nti Mugema agudde eddalu nti Mugema akoze eki n'agamba olaba kabanga lya poliisi y'ekibuye wali osoogigwamu ng'etambula n'agamba ate ono omusajja tumugwemu alina patula ezisukka mu 3 ate ng'alina ku balakisi n'agamba sikakagala ssente nze ngenze Kampala abamutukuleki twalaba basiba okumanya ayina enku yaŋŋamba yali asemera nga Mugema katulye ku kyenkya wano mu katawuni kumbe nalina abayaye bange nga bamuwulidde ng'agamba nti oyo Mugema akoze eki agudde eddalu kati baba akaggwirawo bati mukoona bati bagenda bati konvoyi ya Jeno netanga okubanga evaayo motoka esooka nejja esooka eba evaayo bweti ya Jeno ng'ogirengera eri kati waliwo naye gira emabega ate kati nga bano bannanga abavubuka bange nebagamba chairman kyogera kitukola ki oba kufa tufa naani kasata ogambe nti ffe tugendeyo gwokole ki naye ogambe gwotukulemberamu tugende nembagamba katusembere wali omanyi lino lyekkubo eno ebalakisi lino kkubo kano kasaawe nembaga tusembere ku muguukizo gw'ekkubo bwe tusembere wano ku muguukirizo wano agenda okuvaayo bw'ati nga tuli wano nga tusembera tuba twakamala okusembera bwe tutinga patula esooka ekulembera ekola ki bwefuluma tegenda wala efuluma nepaakinga wali erinde omukulu aveeyo neryo ejje zeero omulugumu zikola ekizigende munange ngefuluma sauti afulumye eba evayo bweti nengwa mu kkubo n'ekipapula kyange baba tufiira mu nnyumba enjala nga kiwandisiza ne maaka sebo Jeno Salefa abayimbi abato tufiira mu nnyumba enjala avuga emmotoka ngegyendi mumpi mwekaza gulumivu bweziti yansibira ku naati oza musoka yetandabye olwagisiba nange ovumusinya gye nabujja obusiru bwe nakozesa era Jeno nsaba nsonyiwe nengenda ku luggi lwe nendukoona tututututu nemugamba gulawo ng'abali munda biramu bweti atangalijja ati nokaza ezibazindabiramu nga zitangalijja zi abanga kyakulya ali muli ati kati ye naasisinga embeera mangu kumbe bali abayayi bamaze otulaba abasirikale babuuse ku mamotoka batukuba amasasi n'abuuka mu luggi ngakoma oluggi era liko sirayitamu yayita mu lweri n'agamba mbawache mubaleke anti omusirikale mukama nsonyiwe okwogera bansonyiwe omusirikale abanga mbwa amanyi mbwewola nnyo mukama waayo bonna baali bageze batukubbe ne bakakkanirawo n'agamba kamba mala akajanja ekyogera emirundi egi kamba mala akajanja n'agamba mve mukuba mude ebbali nga liiso limyuse eriringa eririmu kamulali erirye butadde ebbali n'ababuuza ani abakulembeddemu nga mukambwe ne bamugamba Mugema n'akyuka nantunula bw'ati nanga mwami Mugema nawulanga omanyi nga bwolinya lifuti lifuti bwebekka omanyi ngegyekka ne balanga ebindi ebivaamu bwento bwe nawulira ngenyonyi bwekola ng'osituka bwoti nawulira ebyenda bigenzi niye neŋŋamba kati ngati awo nga sikyategeera manye embooko babakumba embooko 10 babanzise kasa twagala tukoze eki nanga mwami Mugema kamba mala akajanja nakiddamu ogwoku sigenda bala balero kambala benkya nenga omusajja abadde ki twakuba endu ne tumubaka nga buludde tusisibe twakuba tumubaka bwetu tusiye munene muwanvu twamusula mpaka mu bbanga ate abasekere bajja batukubeera nabagamba mbaveeko ne baddayo abadanyiza tenaseka tenaseka balina kala mpitirivu ate nateekako feesi nga yakisa kyotalabanga naga mwami Mugema kyokoze
ompambe tebakimpambangako era bakubanga omujasi mbadde nkuwa amayinja gange oba nkoze eki nyo tokiddangamu bw'onyanga obutane butakutta togamba nti tebukola ki tebutta naye twala abantu bo bano mugende mufune loogi mulye munywe mwebake munaabeko kuba mwasuze mamotoka twasuze tufa enja yetuli bubi naga ebyo mbimazi mugende mufune luumu mwebake mulye munywe ngenda kusasula ate nduddamu tumwambalira buto ntumusitula nagamba kale ngenda ku meeting abalimi bange mwengenda balaba enkya saawa ezi enduulu eyavuga ku kisaawe n'abasirikale bali mu balakisi badduukirira ate balaba mukama waabwe abayimbi bali mumusitula mu bbanga era singa waliwo abantu bakwata obutambi bali bufudde enseko munange abaduloni tika bali maze okwekyanga kunnekyangireko bagana kuntwala ku poliisi twateza olunaku lutya tugenda tudda tumaze okusulayo olulala ate baagala endala bagamba okuba tulina mutawana tugenda balinda naye mutuweseeza olunaku luno tusindike ewaffe wabakamba baffe tukole ki nga bakambwe ennyo bamazeeko emirembe nga tebamala tuwa appointment naye mbagamba sirabe embwa ya drone n'emu ku listi yaffe anti nammwe mukama waffe bwegala tusuulira nemaga nti aa temwalaza basiruka naga taata tuliddamu kukumanyiira naye nga bino byansi nfaaki nabo nembateka kuki ku listi y'abantu kuba baali bana bokka nga tebakosa munange nga nzira mu luumu juga muntu afunye amaanyi agafuna ki nabagatu afune luumu abamu basulanga bana mu luumu biki nga bwomanya embeera y'okweyiiya munange mba ndi awo saawa nga 8 esimu ya kanonkojo nali njirina nga bagimpadde naye nga simukubira nti omukubira juga nali ninzaagera kunkubira tankubira kati gino byagamba ngenda basasulira neŋamba ba nakola atya kumbe oliye muyambi gwakola ki gwatuma yamugamba kubira abatwala nankubira naŋamba oliwa namugamba tuli wano kuba tuli bangi abamu bali mu loogi zaki zanjawulo naŋamba nti kakati kola lisiti y'abantu bo bonna n'ennamba zaabwe ez'amasimu n'amannya ge zireeta obisindike nga pdf obimpeereza kumezi wagamba nakikoze dda bwe yaŋŋamba jano byagamba nti genda basasulira Black TV naŋŋamba oli yali asoge nayo ne bali abamawulire sente aziteeka ku ki kakati tutubere organized tugenda tutayipinga amanamba g'abantu bonna tugabajjeko tugatayipinge buki nekesi nga azitusabye tumulage tuli organize tukole tumuweze buki kumbe mwana alinga aliko katonda twava wali bakaffe tutwebaka twagenda ku library nesewo oyo yali muwandiisi waffe nga yasobola kukuŋŋanya bano abantu tuli tusuze buli muntu n'awandika erinnya lye enamba y'essimu amannya geekola ki abamu nga manyi abayimbi balina amalala abamu bateekako gaabwe gakuyimba ne batasaako mannya geekola ki tugezo lyayinza kugamba nti kaba ogamba nti lagadi naye ng'amanya ge yekaziwe daniyeri gegali ku simu ne ku ndagamuntu kakati wano abantu bo bamanyani lagadi for example mpade buye example naye tagamba nti mwambalidde kakati nga tugenda tuwandika amannya abo nga tugatayipinga kati mwalimu ensobi z'abantu 8 Giovanni Luzinda simanyi Kyobe manyi balinga 8 awo abateekamu amannya g'abayimbi nga agali ku ndagamuntu sigeego agali ku namba y'essimu naye kamera gawandika nenga funa nga apeke muntu agenda awo mulemu mba nakuteekawo oluba bwene nange naye akatooke nejakemu katomusigenda kukwatirawo nenindamu nekutukaku naddamu nakuba nyambalo alafande mugema oliwa nemugamba afande ndi wano nani suze ku loogi bagiyitani maama awo omukyala bamita sanyu ayina loogi kirungi omanyi munange nga mugamba ndi wano kakati wandika amanya g'abantu bo gonna ogatayipinge n'ennamba zaabwe z'essimu amanya ge galeeta ogampeeze kati yanguwa saa nga 8 kitundu mugamba kale afande kati saagasindikirawo mulaga nti nange ngenze gatayipinga kumbe nkola ki nemba ngenda kikangaana ziba ziwe addamu nakuba
mugema namba ziriwa kumbe naye bamuli bubi jena muli bubi nange ngambisa ndalaga ngaddamu akuba njamulage nange yadde agoba nange nyina obuvunanyizibwa nyina omugaso nga ngasindika nze nali namba emu ku lupapula lwemala ogasindika ngamba banekampumulemu ate wabizire kikezo ya 10 ate yakuba nalina akasimu akatono bekati nga bolaba bekati nendala ennene bweti kati Airtel yali mukana akatono we yaweddeko omuliro ngenda okola esimu eka message engamba bata abe Airtel bagala kumanja era nga ndi mwavu nti nsooka njivaako ngenda okuwulira mulumu yanzidde mulimu sewa ngenda okuwulira mulumu endala eddayiko mu mbiriizi mulimu mukameta boy George anakuba engoma akubira mu ebonizi ng'akuba enduulu ngenda okuwulira muladdako bannaye ngenda okuwulira ngamba abantu babadde kisinaba message yange enze sewa ngamba omusajja ateddeko miliyoni mga nti olimba ngenda okebere yange nze nasoza okufuna kakati erumu twasusuwa abantu nga 15 abaaliwo bonna badduukirira enduulu naye gwe omanyi kacumbali omanyi okubeera mu mbeera ya covid gyetwalimu eri embeera gyetwalimu eri enkakkali mu mwezi wa 12 awo kuba nabatwalayo nga 27 Desemba Christmas yakaggwa nga nabamu nabajja mu kyalo nga bali badda waabwe muki olina akuwa miliyoni y'esente emiliyoni kacumbali tuleke kwerabira ojjukira miliyoni ya covid ogijjukira bulungi ogijjukira bulungi kati abantu bonna ne bakuba enduulu ne bankwata ne bansula mu bbanga ike bali bamanyi bya bulimba Yesu Kristo abala bacamuse nze kuzangu enako 2 nze nkwaddeko 10 ne muga nti abange kino kyali kituuza mukole ki era Katonda nga ndaba nze sina muntu gwendaga nti mpaako wadde 10 kati waliwo mbadde nkugamba bali abantu 8 abaafika mu bantu abo abaafika waliwo omuvubuka bamuyita Nsamba Tulampeti omumanyi ayimbira oyo yali atusse ffenna lwaki ngenda mwogera kuba yemmanyi mutabana tayinza kunyiiga y'omu ku baateekayo ennamba n'amannya nga tebikwatagana ebyasamba byali bikwatagana naye basooka kuba ba Airtel kati jeno waba ayagira abantu bali ababanka basindika balenjinga ennamba nti zino za Airtel zokka zino za MTN zokka bakomandinga omulundi gutya bw'otuba ba Airtel fena tufuna omulundi gutya ne MTN efuna omulundi gutya kati basooka kuba ba Airtel nga be bangi samba nangamba naye kojja nakokola ki nabadde na mu kyalo nengamba pedo ng'otuyise kuba nze saakubira Nsamba nakubira munywanyi wange bamuyita pedo Matovu namugamba jja tugende tuyiye nangamba nze mugana nsira kwewola nga nzirya miribe sitalina makulu mutana magulu kati Nsamba namuwulira nga njogera naye Nsamba ye nankuya nangamba kojja bamanze mukisa gubadde wadde pedo okole ki guwenze ne mugabo osobola kola ki nangamba ne sente newole ng'ompise nzogola sikwata ku miliyoni ya sente lwaki nze lwenfunye omukisa ogufuna miliyoni ate era nze guwerabidde nenzijjayo ekipapula nemugamba mwami Nsamba sinakwerabirako ate bonna nsobera naye sobola kukola ki nemugamba soma wano mpozi mwanga nti namba gyewawandiise gwe wagiwandiisa obuki kuba gwe wagyewandiikira buli muntu namugamba yewandiikire ki nemugamba ezo enamba zezo entuufu nagira ati nagamba zeezo nemugamba amanya geego nti nemugamba kola ki Nsamba nemukimugamba takitegeera sewa nakimugamba nga takitegeera waliwo abalala bonna abayimbi abakimugamba saagala boogera ne bakimugamba Nsamba nayewunika n'atuvaamu naddeyo mu kalumi bali basuze ne banne n'anaaba neyesiba ttawulo nadda kuki ku buliri olwozegera mu ssaawa nga 11 kibazo wa ssaawa 11 kitundu kati Nsamba baali ku buliri bwe yeebakiriza bw'ati esimu negera
agenda okebera miliyoni ensamba yajjanga bwe yazaalibwa nti tawulo yagwa agamba tona mu ggulu buuza bonna baaliyo bonna bakubuulire ensamba yabuuka mu loogi najjanga bwe yazaalibwa ng'ajagira ati tunansamba ogudde ddala unagamba kujja zizino nga takyategeera otira nti kovi yaga tusula ddala omusajja atutaasa nnyo nze kankubuulire omusajja mukulu ayina n'abaana yabuuka tawulo n'esimattuka n'egwa naye teyayimiriramu ku lugendo lwe najjanga bwe yalibuuza sewakubuulira najja n'abantu gye twali kuba abantu baafuna sente abantu batandika okunywa kabiira kaabwe kwezaako ennaku esanga nga banyinza ejja mu bbaala abantu bali mu kunywa kabiira nga bwe yazaalibwa tetwamugana nedda ssebo ddayo oyambaleko nagamba kujja banesintu kirabanga nsamba nkutte miliyoni nimugamba ogikutte tiyakola kira kyonna n'akwata essimu ye bwati natera kusimya emitwalo 10 naye ensamba n'agenda ku mobile money najjayo sente ze zonna n'agamba ayinza okuba nga balimba bazijjako n'ayamba n'aziteeka mu nsawo n'agamba omuwala mpayo kipa za bbiya bbiri n'anywa amabagituuka wakati n'agamba naye ensene nga zimmazeeko emirembe kangende mu loogi enzireke abantu kamanyi n'agamba naye bamenya loogi ne bazibba n'akomawo naye mwaba ensene mutukola mutya nga nze zimmazeeko emirembe sente bweto y'amaanyi ate ya covid ogiba kacumbali oli byakusaaga naye twebaza katonda yatuyisa mu covid kakati baba wa sente babayita mugenda nange anti nyalade kunyumiza mboozi ogikulinya lwe tugende mu maaso nsamba afuna sente kati mba ndi awo bali omunaana bekugambye nga bajja mwalimu mukwano gange kyobe mwalimu bajovani abo ne baani nga bajja kyate ffe tufunye kyate tutya nkubira kanonko gye takwata neyakwata nga mugamba afandi tweyanza sente zaffe tukoze eki abo bannange omunaana bakoze eki naga tekisoboka namugamba naye we bali afande nesinjirina naŋŋamba nga bali ku lisiti gye wampadde nti batiikingeko ddemu ogimpeereza ne mbatiikingako negimuweereza addamu naŋŋamba ati yaddamu kasaa nga bbiri nankubira naŋŋamba appointment yammwe ne geno yakya saawa 4 mulina okutuukawo saawa meka atali ku lisiti gye nnyina tajja kuba tagenda kukola ki kuyingira n'agamba mutuukewo saawa 3 kubanga ekyenkya bakitegese ninakiya ku saawa 3 gye naagenda okutuuka ku saawa 4 nga muli ki kyenkya nekyemisana weebiri naye buli muntu yafunye sente amaking sure nti waliki bwe bawa abantu sente abamu tebaalinda balinyawo ne bakomawo ekiro ekyo nga bwe nkola yaffe bwe twali tutambula buli kawungezi twafunanga meeting buli kumakya tufuna ki okwebriefinga kati tumala okufuna sente mpita briefing meeting y'ekawungeezi amansibalaba kati omutima ne guŋŋamba kiraka bano abantu bagenze kweyozaako nnaku bali mu bubalabaala eyo naye nga naye buli muntu amanyi omuntu yasuze abagambye nti ku makya ssaawa eki nga tuli wano nalise waliwo abantu balinga nasobola okutuulawo titwe briefing mbawe ne bukadde obugenda okukola ki obayingiza nti abayimbi bwetabalimba tebakola ki nabagamba nze nyina bukadde obukola ki ate babumpadde gwe siseka batagenda kuyingira ate nosere batuwadde zakulya mujjukira ku 12 bonna bali batuuse badde bafune bukadi ate olaba muntu yabawadde zakulya abawa kakadde kakadde ate anabawa mmeka anaba abasiibula kumbe onange nsoma ngamba sewa yakola ku mulimu ogwo sewa soma buli muntu ng'agamba present nga oyimirira tukulaba nti wooli tubeera okusoma abantu abalala 10 nga bwe bali abagenzi nenga nkoze ntya sajja zagenda nayongedde mu mannya kukola ki nenga ndi katonda gwosinga okumanya era bwe ntyo kakati dubeera saa 3:2 ngamba drone muzipaking awo kiba kyebampa okimanyi
mugaga amanyirwa bafunye ne milioni buli muntu alina miliyoni ku ssimu ate bakabira omusanvu gw'abaana muntu alina miliyoni ye basindise dewaka yegwese covid ogimanyi bulungi muganda wange nange nga tuzigwamu abavuga ezaffe nga tuvuga nga tugenda ku Gulu University ane balabaga nti tebetaaga genda ku program bw'oba ku program osanga bakuteeketeekedde edda twagenda okutuukayo ngaoyinza ga baakisi yonna eri wali amagye agenda tutula bategesewo dda abagenda twaza nga tuyingira abagenda amazzi wali bwoyingira ofuna ekipa amazzi bwoyingira otutuuka wali bakayingira bwetukumanya bwoyingira wali tebe ezisavinga kyayi kyenca magati gushobora kyonna kiri awo buli muntu ogenda kutula mu ntebe yogera nebimmereyo munange nga bagamba gwe toyingira beera wano gojja okugamba abantu bayingire nga ze nesoba tusigala awo nga bayingira tuba tuli awo nga beti mpologomoono mukaabya nga baggose tebalina appointment babudde twafunye baagala kuyingira ku yaffe kakate nga nze nkojo yaŋŋambye nti afaana nkojo yaŋŋambye nti atali ku lisiti takola ki basoma lisiti bali tebaliiko ate etteeka ly'amagye olimanyi mukama we ng'amaga nti atali ku lisiti tayingira ne bwosiga ebizigo ne bwofukamira ne bwomuwa ssente mmeka takola ki naye babeti mbogoma nga bajja nga babagaana nga nange sina buyinza bukola ki kati manyingi ddala omusajja bayita Major Dick birungi nga janganga kigenda kulabika bubi bayimbe bano osigala bwe nemugamba afande mwe mwampadde ki wooda era nze bwompa wooda nti bayingire ate nze mbayiteko mutawaana ki kuba bonna mbamanyi kyati kati tukkiriza bwekyoba okola kikole nga ffe naye bagambe nti bali naawe nemugaa kyosigala kikola kuba ffe ensonga ezitwese ki nez'abantu tukola ki wabula bwoga bagantu bayingiza tuga bayinza naye nga tebeera mu mitingi yaffe baba balaba jene bamulabe ki kubanga omuntu ayinza okujja nayonoona ate ekyamwe kyemukoze eki nga bayingira mwami mukabe omusajja mugezi nnyo nga ngamba mutabani olaba nze kino kyewakoze nkiwadde kitiibwa era saagala nkulimbe nti kuffe nze ne Betty waliwo azza okutataganya enteekateeka zammwe naye tubadde tusaba kubaffe tulina appointment naani mutuyingire mu gundi yammwe mututuuze emabega mwogere ensonga zammwe zikole ki bw'omala ogambe jeno nti weetuli naffe akole ki omugamba muzeeyi ddiiru nti ddiiru nga mbayingiza kati bano abavubuka bange bayanga bagamba kyeyamaanyi olaba abo abayimbi balaba bagenda kudda eri bawanike emikono ne bagana ebyobukumi bitukwase naye tuza mugeze mukaabya wano Betty Mpologoma wano agamba tuyambe tukuwe ekitiibwa n'ebintu bikole ki naye nga nvaayo nzirika bali bantuziza mu maaso eri nze ngenda okwogera jeno yali atudde awo nga nze ntudde wano nga waliwo abakulu abalala OWC abasirikale abalala kati nga waliwo wali akatutu kuwogerera naye tuba tuli awo tumaze okulya nga jeno atuuka jeno bwabajja mwena muyimira nemukuba engalo amala kutulwa n'abagamba mukole ki munange ekyo naawe okimanyi munange ng'ajja ng'atuula ng'atusanyukira ng'agamba kano nkojo ng'ayanja meeting ng'agamba bano abayimbi ba upcoming artist okubegamba n'agamba bano ba upcoming bano n'alogera face nga munana ng'azimanyi n'agamba omugamba oli upcoming aga gwe gundi saaga baatuukiriza gwe gundi nga tulinga nga face bani kye nakola nateekawo face emmanyifu mu maaso nga njaleke tuyisaamu ki nga bonna abasinga bakola ki abamanyi nempadiko omukono nagamba ali mwogezi waabwe nti yoyera nti agenda oyogerere ddala nembaka akazindaalo nemugamba gyono sali musale erinnya lyange nze Daudi Mugema ndi muyimbe nkumanyi nsooka okwetondera ku lwa bannange ffenna ekikwa kye twakoze eggulo kyabadde kikyamu
tetwakigenderedde kukulumya oba kuswaza oba kulabisa naye General Salim Saleh omuntu alumwa enjala aba mulalu tutala tumaze okusula enjala ennaku mmeka twabadde baguba ddalu tusaba kutusonyiwa bannange lwalalala papapapa engalo kino n'agamba mbasonyiye ssebo mugende mu maaso alimu naye n'agaana nange olina abayeekerabo kati emboozi yali mpanvu njagitematema munnange kati geno nga mbuuza kuba nayanja ebizibu ebitutte nti batugoba mu nnyumba abalala babagoba dda tekirina kyakwe mugaa geno singa otuyamba kuba tumanyi mulimu gwaffe byo bagenda gugulawo naye waliwo bizinensi ze baateza covid ensamusa nemugaa kati twatuuse tukyalina byamanya kuswala tusobola zikola nga bwetulina embeera ekola eki nanga bizinensi nemugaa tusobola okuvuga booda tusobola okusala enviiri tusobola okusiika capati nagamba very good idea what do you want agenda okuŋŋamba nga sewaba nga omugezi yategese dda wakapulaani yagitayipinga dda kyabasaalu tuli bwe bati baagala sente bwe ziti nga byonna tubina kuki sewa yali amaze obiteekateeka buki omugamba sebo geno nsaba onzikirize nkuwe wakapulaani yaffe nti aleeta nga ngitwala bwabikula nze bino bwenjogera mwenda bagira ati bwabikula bwajjayo peni bwasayininga olama nangamba lekeraawo oba yatuwana akanyanaga kino kyekibira kyabayimbi kyenakisobola okusinkana ekiri organizedko nkolaganye n'abayimbi abayimbi mwantama abayimbi temuli organized abayimbi mulinga byendo bisibe eno biyiika biti bisibe eno biyiika biti nanga naye mbewuunyiza mu kubanga mulina idea bweti nangamba era bwe baddiru nkoze eki ngiyingidde nanga naye senze zange zemugendo bba wanziddizaawa nemugamba gene webale nnyo oyogera nabagagga wano naseka nagamba bagagga enjala beruma nemugamba tuli bagagga jeno lwakuba mwe mutwavuwazizza naye nemugamba yes nemugamba fesi zokka zomanyiiko ezo nezo zotamanyi buli muntu aliwa nayina oluyimba kuki ku YouTube buli muntu agamba erinnya lusakinga olabe nemugamba naye abantu batukolamu ssente nga tetukola ki tetuzifuna nemugamba jeno singa oggulawo omukutu notako ennyimba nga zabannauganda nga gwe otusoleza sente zaffe n'ozituddiza kapasente gyakatono koba otuwaddeyo osobola okufuna sente naffe nitukola ki nagamba amugamba taddeewo namugamba kikola namugamba yes afa ne babakkiriza kiba kikola ki era idea ya Yugatune evaawo kati nze tunuza mukamera bulungi I am the main founder nze nanyini idea ya Yugatune nze na sai kigambo nti Yugatune waba namugamba nti osobola okugulawo omukutu nga guliko ennyimba z'abannayuganda nga gwe ogumanaginga kuba gwe tebasobola kubba naffe n'otusasula naawe n'okola ki ne bakola Yugatune ddala ani ananyini kirowoozo kuba ne gwenda kigamba kyali kipya mu matu gira yabuuza abayambi benagaa kisobola okukola ne bamugamba kiri mukola kati wekiri akuba tebakimpawalinga olw'ensonga kibadde kikyatusumbwa saawa eno tewaliwo copyright president kyajja akole ki edikeza agirwaniridde awo kyajja akoze eki ekizibu kyetulina wano mu Uganda of course olw'ensonga tikakyumbali ennyimba zennyina saawa eno ennyimba koze 10 zennyina singa kopiti weri singa bwe nalwala saani zembantu kusabiriza oluyimba lumu nti katonda w'abanaku teyeebaka kuba nalukumanyira okuwaata sibe kiri lwali lumala okulya ono omuvuuka yayimba African Queen omanyi ennyimba zabizi omanyi kyali mu kulya bulamu katugamba otanza ine ennyimba 10 nti nandibadde nzira mu bantu okubasabiriza mbamaleko emirembe okitegeera ekitusumbuwa wano okutuufu abaava abasembayo balunkupe okujogebwa natalina tujooga copyright kati okutebatema mu bwangu sente ezo bazibawa kati kati Jenosala agamba nyingidde eddiiru nasooka mbatereko emyezi 2 then balance mbasindike abalala bakole ki
bazibawe nanga asoma account number nga mugirina olwo nayina eyange personal naye olwokuba nti nze kuva dda nze Kachumba twese binnemazaamu nze seeyagalizangako era bw'obuuza abayimbi bonna abali mu meeting eyo kuba twali abayimbi 100 basobola okugamba bwe nayogera namugamba General Salim Sale tweyanziza nnyo tukoze eki tweyanze eyo naye mu budde buno twaze tutweteeseteese tetulina akawunti yaki ate ng'eno ensonga yawamu si yange ngaki mbadde nsaba bw'oba okkiriza otuwa toyinza twefuulira tuddeyo tugulewo ki akawunti tujesalanga ekibiina kyaffe otutereko ssente nga tusobola otulamba tusayiningira ffenna wabeewo obwerufu n'agira ati n'agamba oli mugezi n'agamba mbakukwata sente nensaba ku akawunti yo abo bennyini baadde bagenda kweriira bunyama kubanga nti ntono muli 100 mbenderako miliyoni 2 zigenda kukola ki otegedde munange ng'agamba nga meeting eggwa ngamba mudde Kampala mugulewo akawunti nkole ki kale nga bamanye ebigambo by'abayimbi emitima emibi era nze Eddie Kenzo ntwala omukisa guno mwebaza mu kamera wano musajja nnyo ensonga z'abayimbi bwetutandika kuyimba lwe yatuusizaako awo wazituusiza olw'ensonga nti omuyimbi muteesa wano nemugaa tugenda wano n'agamba tugenda mwawoka n'agamba oyo amanyira nze nkwata wano ekizibu ekiri nti buli muntu alina obwakabaka bwe bwali ekiri nti mugema bajja kusejja bamukubira enduulu Kapo ne bamukubira Kenzo ne bamukubira buli muntu ate abawagizi batya kuba singa twali tubawulamu nti abawagira mugema mutule ku bwa bbulu nedda akubidde papa misa akisema kula enduulu bwe nninya yagisaba ttula oluvaayo saha n'ayimba yagikuba bebekulu bwayimba bwatyo okitegeera kati abawagizi fena batwagala kyekirya kakati munnange bwe twadde e Kampala ng'ate abantu tebatwala Jerusalem Sale ebigambo tyo mugema muyaaye abo yalese ba boda mwaddemu abayimbi nga 20 asale bonna bayadde bipangirire geno sooka okinoonyerezeeko toddamu tobafulumya ssente bwezio ani yasinga okwogera ebigambo wayi saa kutankula ntalo ndala naye mwalimu abayimbi bangi omanyi abayimbi baalinga bagende wa General Salim Sale naye nga batwalayo nsonga zaabwe personal issues yes era mu katabo ka General Salim Sale baba ng'ayogedde amazima nze nasooka omutwalira abayimbi nga bangi and my group was the first group to meet General Sale in Gulu era naye yakiwandikamu alina akatabo kawandiikamu okamanyi yateekamu mugemande gurupu kati ebibiri bino baabibawa anti nkujjira ate baazituwa tuzze Kampala twejeze bulungi tuguddewo akawunti muweza olujuke twali mu meeting aŋŋambye namba yange esimu yeno imero yange yeno oladdemu okumpeereza message nga bweyagala okunkubira nga bweyagala bukimu manyi bweba tatavinze namba ye mu ssimu tosobola mukubira kati yange nagisavinga era nze nsobola okwogera naye bwe manjagala ne email munnange nga muweza email tumaze n'okufuna basi etutwala fe abakulembeze mugamba Jeno tumaze okugula akawunti buli kimu kyataata tuli mu kkubo tukola ki n'agamba you are leaving the man at Kampala you are coming to Gulu nakosa ekigambo ky'oluzungu awo kinnerabidde naye nga kyali kitegeeza nti munyumira bunyumira kutambula sente muzireka Kampala ate Gulu munanayo ki nenjiraga bannange twalinako omusajja omukulu gesaa kwataga nti akati ekyayogedde kitegeeza agenda kukola ki kukyoba okola kuwandika message kati owandiike akawunti namba gye tuguddewo yaffe ya joint akawunti ogisindike fe buli muntu adde wakakole ki kubanga twagula akawunti eyo nga tuliko basugi ntolezi 5 bali 4 we ya 4 baliko abawala 2 baliko abasajja 3 n'omuwalo atya era omuwalo bali bamita Aida Muggo omubuuzanga
kakati nga yeffe basayininga kuki naye nga nze principal signatory nga bwe sibaako tebakola ki naye nga ababiri nga balinange tuzijjayo tuwera bameka kakati munnange nga tulwayo akawunti nga wiiki ekongoka ngaeyokubiri ekongoka ngaeyokusatu ekongoka omwezi nga gukongoka nga nedda bannanga tuyita meeting bane tusale magezi ki omusajja omukulu yaliko n'agamba tetukola kira kyonna oli musajja mwega twawamba mwambe tuddeyo naye kyetukola tugenda bangi nemugaga tugende bameka kyabantu nga 10 nemugaga yasituli baba bakyali bangi n'abantu abaana baba bataano basobola okugusa ki naga kati tunagenda fafeka abasayi nga bayinza ogaba batswadde tuzibbira eyo nga tuyondamu abantu 8 nga tugwa mu mmotoka ya bebiriki n'endala ey'omuyimbi gesaa kwatuukiriza awu twasemana kiroko twafuna n'accident tomere ente twatufudde nze ne Abudumulasi ne Aida twatufiidde mu mmotoka Abudumulasi yali mbayimbi abato munnange ani gwakunyumiza wakati munnange nga tugenda atutuukayo tumugamba jeno tuli wano eggulu bamala okuba ntulinze ensonga ffe gikolako tweronzeemu abakulembeze 8 ne tujja era amanya gaffe abazeeffe gundi ne gundi ne gundi nagiweza saawa nga 8 ogw'ekiro mandi awo saawa nyeza okumakya kanonkojo nga nkubira timujje saawa 5 je n'abalabe tugenda tumusinkana nagamba tumugamba naye genda batuba tusuubira netuse tukola ki tuziraba nagamba miliyoni 2 nalinga naziba wane era amali mugenda kwetema kirungi baba wesenze lumu nagana bafunde sere z'awamu ziri microfinance mugende bugenze musayininge awo ne mwewuunya kati tunamanya nti microfinance yesinga okubonyabonya era nze kisaba ngo kitongole kya gavumenti kitakola kibonyabonya abantu nga microfinance support center olwakugamba nga microfinance support center oli wakigamba mugambe nze talumu abakusindise mu geyeena waliwo omusajja amuyita John Peter mu junior akuli ye ideo microfinance mwogeddeko kubanga yanyiiza yantama yatutambuza omwaka mulamba ng'abasabaki okuba ebifaananyi webatulambula webakola ki webatuzza eno esente ezitulema netuzikongokako tuzivaako buvi General Sale yabagamba mugende mu microfinance support center tuwandika n'ebbaluwa kati kitegeeza bano bajeemera oli era ndowooza bamujemera munnange kuba tetufuna nkowadde olwago nkyogera mu kamera General Sale babakulima tebasuwa tebatuwa wadde olw5 baatugamba ti sente baazibawa nti gwe n'ozibba nti era ziyinza n'okuba nga ze zaakuviirako obuzibu bw'okulwala okugulu anti kyangu nnyo nkumenyedde amanya gensobodde okwogerako nyina gesobola kwogera naye nkugamba egenda obuuze Sewa yali Sigintole genda obuuze Aida Muggo yali Sigintole olula bulungi mulala gwe nandigambe saagamba mwogerako omusajja wange ate yali ku sayidi endala kaakati ekyo bwe kiggwa laga payipo omumanyi genda omubuuze kugamba abantu abali close naffe ab'ensonga bakugambe omusajja mu juniya tubonyaabonya kati singa bazituwa singa njogera mu kamera nti yatubba kugambe microfinance support center General Sale musajja yalagira tuwe sente teyazituwa anti olwo omusajja yasinga okunyiiza mu nsi nga bakusanga mbeera mbakubanga nekiwago nayinja mukuba mbakubanga nekiwago singa kati nduluziranga namukuba naye simusobola naye omusajja yatunyiiza bannange nga bunaku lwa Mukama alaga ensonga ekoze eki egenda kuggwa so kati Mukama nyambye nti yalinze empewo
tebatuwa wadde olwameka bulidde kipya ebyaddala Jerusalem Sale obuyambi yatuwa yabutuwa ye nga ye person naye yasindika eri otegedde oba mu byawa person eno miliyoni ase ezo zokka yaddamu bannange nebola bangamba nti Jerusalem Sale sinza mwogerako kikyamu era omuntu yonna ate era n'abayimbi batono goyinza okutunzamu kamera n'agamba nti n'avuma Jerusalem Sale wana magako ekikyamu n'abatoogera nga batuwa okwogera mu kamera bakimanyi nti akola ki Jerusalem Sale taata w'abayimbi oyo ayambye abayimbi mwenze kambabuulire ate bagamba yabatabudde nabeerako awo ne bajemba bagamba ate yatabudde endongo anti jemba tebamugyako adiithi abantu nga jemba tebabagyako adiithi bwabanga alina obuvumu obwogera ku Salimu Sale nga yali ayingiddeko nange nga bamuganyina okuyingira ne muyingiza ne bamuwa miliyoni 30 bwabanga alina obuvumu obwogera ekigambo ekyo then musiru jemba baali bamuganya oyingira gwe n'omuyingiza ne bamuwa miliyoni 3 twali kapeeka appointment efuluma nkuliko Mugema n'abita ekisifeka neŋŋamba jemba ja tugende ku mulyango nze gye nolwampa appointment siyingira bwagu nja mugamba ndi naawe naŋŋamba dde muweza bujo tanzira munega tugende tugamba omusirikale nti nze Mugema gye bwawandika Mugema kitegeeza ali ne gwaba akola ki bwe gye yakikozesanga nga tune basibanga agamba Mugema ndi gurupu kati nga bakimanyidde nenyingiza jemba wa jeno ye n'ebigambo byamugamba saaba byogera wano naye jemba akola ki abimanyi naye wabanga okakasanga akyogera nga waliwo agamba yayonoonye endongo eno then ababeera abantu abekyayisa Jerusalem Sale n'akyawa abayimbi laba kacyumba alye omune baba yakuwa nusu 5 naye nga mubweta byakuyamba mu kaseera ako omusiimanga ate bukyanga n'obeera omu kuba muyeekera kubanga Jerusalem Sale kyalina ekirungi kyayina talina muntu gwe yawadde ssente n'amugamba nti kyuka owagire NRM era ne mu maaso ge tebogerayo byabufuzi okibuuzanga Amina yali esimbyewo abeeranga ali kusaasira yagenda ngamba tishati NRM n'amugamba tambula ogende wano tebayitawo byabufuzi ye yagamba bamuta problem solver byanga ali bisolovinga kyeka nkwekwatako nange ontwaleyo waliwo abangamba nti Kacyumba ali agiwa ssente naye obaani ali ezange simanyi ebyaddala mwana yaŋŋamba eyo nti Kacyumba ne bayita mu mannya g'abantu ne bafuna ssente eri waliwo nange gwe nasangayo ng'alina TV era gye yeetuumye kati Mugema olwala otya embuzi yokuba tugiddemu nayo nwa mpanvu owona otya Katonda yamponya abantu bazikirire gye walaga kuba abantu balina endwadde eyo sina awamu nyinza kuzikirira muntu kubanga nze ntambudde awantu awawerako ekirala bwe njogera nti gundi mujja kubanga amukubira akalango ate nange sina gwe nekakasa nti omu eyamponya okozesa amalagala mangi kubanga nze gwolaba kyenneebaza ku bantu bano abawagizi baffe abo mbeebaza nnyo nti obulwadde bwandaga nti banjagala nze Kacumbali bwe nalwala abantu abajjange bange bakubuulira eddiiro lyajjula eddagala nga buli muntu ajja ajja naddagala lye nga abafunye kyansi bajja ewaka buli muntu ajja naki kati abantu abankubira nga bandagirira buuza Dokita Kwefulukuta mukwano gwo kuba nange mpaddeyo ennamba ye n'eyange obuyambi babusoozanga ku Dokita namba ya Kwefulukuta n'eyange mubuuze olunaku yafunanga ensimu z'abantu abamulagirira abasawo mmeka gwe mubuuze ate tumumanyi gwe mubuuze era n'abamukubira bamugamba nti nze ndi musawo ndi gindi Mugema simwagala kuwadde 10 muleete muwonye era mubuuze baali bameka kati ani gwogamba nti ono ye yamponya sirina naye nze mmanyi nawona kambuuze kansa yali akuluma talo dogo kati waliwo kansa awona n'eddagala egganda oli kisiru Kacumbali oli kisiru nkuveeko
bakulinyisa n'ennyonyi n'ogenda batuuka eri nga tebalaba bulwadde anti baba babulaba nakomawo ndi mulwadde oba nakomawo ndi mulamu kati kigibuuza ggwe ddamu kati oyogera ki kyogamba nti obadde bwabula ettaka ne babujjanjabira Uganda ne buwona mu kaseera ako bantu ki bosobola okuyimirako n'ogamba bantu banyinya abeereddewo naye ono noono ng'oggyeko nti abantu sekinomu bansondera kubanga bamenya ne bamalawo Uganda yonna yakola ki naye waliwo emitwe emikulu mazima gy'otayinza kubuusa maaso asooka bamuyita Genosali Musale owokubiri bamuyita Lord Mayor Elias Lukwago owokusatu bamuyita Honorable Aruna Kyeyune Kasolo kulabako ng'oyimba n'ewuwe bano ne bagamba nti wasaze eddiini era banvumyevumye bayirawe kamalina kulongoosa nsonga eyo laba Kacumbaali amanyi lwaki abayimbi bagenda nnyo mu depression ate si Kacumbaali toli muyimbi naye ebyabayimbi obimanyi kuba oli close n'abayimbi nnyo naye naawe ali close naffe tulina embeera gye tuyitamu gy'otayinza kutegeera omanyi nti nabayimbi tuyita mu mbeera oluusi abantu gye batasobola kutegeera ate nze simanyi lwaki Kacumbaali lwaki omulimu gwaffe abantu gwe batekamu ebyobufuzi okitegeera lwaki nkugamba bwe nti ow'edduuka bw'aba wa opposition agamba tagenda kuguzawo NRM walabeko edduuka nga liko nti wano aba-NRM mugula wano mwekka n'abaposition mugula n'wekka walabeko woteeri nti eneryamu aba-NRM eneryamu opposition lwaki nze oŋŋaana okuyimba wengenda okufuna akasente ndiisa abaana bange Kacumbaali nze maze omwaka mulamba n'ekitundu nga ndi ku ttaka nagwa ompuliza bulungi ntereddemu nfunye essimu okuva Honorable Minister Kasola ngambye mugema jangu nyimbireko naye nga nkubidde essimu oyo ngende muyimbireko eyangula ne tiketi entwale ettaka okunziza ya $7,000,000 n'agimpa ku bwereere naŋŋamba nti mugema nsaba ojjo nyimbireko nampeeza n'amafuta nampayo ke naleke waka balye kati nga nogenda kakola abantu bange nzibe bo bagakunda banga nze ndi kubonabona bonyi nga nsabiriza buli kaseera bani abasinga okuvuma obadde ku TikTok gobijjawo bimbuuza kyenawo olabe bambu nalabye ng'oyimba nena abantu nga ndaba abantu bagira leegamba kati nze kankugamba ekigambo kimu era nkyogera mu kamera wano pointi yaberekera baddamu gyewuunya mugema ndi musajja munaku ssaawa eno sina kyennyina mbadde munaku nnyo naye kati ate ndi munaku ddala kuba ne bwe nalinyinawo bwagenda mu mbeera y'obulwadde otegedde bulungi ate si musango wa buli wabula nali ntaasa buki tewali muntu agenda kukuba simu yange ampite nti mugema jangu oyimbe wano nga nogenda oba wa opposition oba wa NRM oba wa DP oba waki lino dduuka lyange naliguddewo bupya twali twerumya ne tugana okuyimbira aba-NRM nga balina ssente ne tufa enjala bwe nalwadde nalabye abaposition babiri abajja okunnyamba yali rodi bantu kugamba nti nno kiki nedda si mu bubi nze mmanyi abantu bangi abategeera be basenga ne mu ggwanga lino kuba tubali ggwanga lyokuba ndi abantu bagezi naye abavubuka ate n'ababyogera ku TikTok oba ku Facebook si baba bantu bonna omuntu omu abamu nga alina akawunti 8 nakuvumira eno nakuvumira eri nakuvumira eri kati bwe bamujega nakulowoozesa mbu abantu bonna tebakola ki naye nze abantu abakwata ssente tebansondera nze abawagizi bange benkola ki ate eri muntu yansondera ssente mpone ate ntule wansi era nze mmugaye ndimpa ekyokulya ngamba balabanga nnyina gyenkoze nfuna kasente asanyuka buki naye bano obuvuuka bw'oku TikTok enjala bwerumira ku TikTok atengedde bavuma bagenda kuvuma njala banvume n'ekyomukusa omungi kubona twali yanjigeza kuyimba kyo kimu mukujja waffe kuva ekyo tanajja bwomu ate abo banvuma tekuli n'omu yannyamba wadde okumpa onusu ebi mbalaba wano bavuma pasita Bugingo nga babanja Pentagon bonna babanja Pentagon tereteka wadde olwatanulwe n'olwo era abagagga abasonda Pentagon bakyayongera n'okukola ki okusonda kati pasita Bugingo yayogera ekigambo awo nti bw'obula obuwanga bubogola
minza okuloza nti emituga nona tebakola ki tebakwagala abana abakuvuma ku TikTok bubwa sibalina bubwa saagana buwuliriza olw'ensonga nze singa mugema nvume ekigambo kyonna kyoyagala bwe mmanga nyina kyenkoze ensobi naye bwe mmanga nze onvumira kukola omulimu gwange katonda gwe yamperamu omukisa abantu gwe banjagaliddemu nga gwe nkoze nga sina gwe nvumye ng'ekinvumiza nti nagenze kyotera nenyimbira onalbaluna kyeyune kasolo bakyanvuma nnyo lwansonga kuba kampeni zira kutandika ngenda kuyimba buki anti bagamba muyimbira ate abo ababatulugunya anti wulira ebigambo bino ati baba batulugunya bo tebabawa service kampeni bezitandika bodaboda abakulembera aba NRM bababawa baba bavudde Germany siba wano Uganda siba kuba mu kibuga Kampala fenna golo sente bamemba parliament betulonda abo opposition ne bagendayo bati batuko okufuna emisaate bagamba nti ayo no government yanna kyemalira ya mutujju sente mwezuwa muzisigazi ziyambe bannansi bapolitician bantu babi nnyo tebakusiruwazanga tebakozesanga ensobi ensobi ze nakola mu byobufuzi siyinza kuddamu zikola nejjusa okuyimba ennyimba ezo nayimba nejjusa okuyimba okukubwa n'ensibwa obula bulungi nemba n'enkovu ezitali ziva ku mubiri gwange nazijjako ne bakusiba ozo oli musiru buuza bubuuza YouTube oteekemu Daudi ati kati nze teeka mbutesi Daudi Mugema bakubira ku oteekemu ku Google wali quiz Daudi Mugema kimala no katembuza bakubira ku ki bayinza obeera nga abantu bakuma naye nga tebalaba nayimba oluyimba mu studio bagita ya producer John bakitaliyo audio ne bajja ne bakwata studio yonna ne babitwala ne producer ne bamukwatiramu yalukubye nange ne bankwatiramu mpaka luzira nga lwaki oluyimba nga lwa position nga nyimbidde Besigye by then ompuliza bulungi 2018 ompuliza bulungi nakubwa netwalula interview genda odimira akubuulira yampuliriza ababimanyi baba following gotabimanyi asikwesiriwaza atogera ebintu ebyo ngambye nti abantu abategeera bo babimanyi bano abanvuma bebasiru kuba abavuma tebaera wadde mukaaga nga tera muntu y'omu akyusa akawunti naye ng'abansiima be bangi otegedde bulungi saawa eno buli muntu yenna yenna agamba nti yansondera ssente yandibadde musanyufu okulaba nga Mugema wadde sinatereera bulungi naye ng'alaba nti tusobola okwambala kagatto otegeeza abakuvuma be bano abakyatijja ne struggle naye gwe gibeeramu kuva dda struggle ate bo babuuza bagyongeddeko ki zina gikolera ennyimba 3 oluyimba lutawummula olwansibya muntu gyoze ogenda luno naye nebaddemu ne bankwata era kati baba abanvuma ne ku YouTube gyeze bazikozesa baba abanvuma bagyongerako ki ebyofuzi byakutama saagana biwulira era siri politician ndi muyimbi wa ggwanga kyovala nkugambye nti onalebo kasoba nategeka laala yenjagenda nkole ki muwadda nkunyinyi mulya banajutegeka nampita wa Nuupu nga mpise owefudisi ogugwo gwakuyimba ngowa boda bwavuga boda anabatampise sigenda genda ngowa boda bwavuga ebitereke nga tayawudde nga taxi bwevuga abantu nga tayawudde nti wa Nuupu ono waki nange ndi muyimbi wa ggwanga syawulamu era abanvuma nayimbidde Honorable Kasolo nkyamuyimbira nnyo n'abalala bonna nkyakola ki Mobile bakwita ku kitebe ogenda. Bulungi nnyo. Ngenda. Sina side nti ngwe no nedda sebo. Ndi muyimbi. Babita ku machane bagamba nti management ya Nuupu egambye erina omukolo guli wano. Ogenda jango oyimbe bagenda kuwa ya mafuta gasende bweziti. Ogenda. Era ne NRM egamba nti eri bukunja mu kisaawe eyagala ngende nyimbe bampa sente bweziti. Wonna nkola ki? Okay, basebo ne banyabo ensonga muziwulidde abavuma abayimbi soko omanye omuyimbi gwe mulimo gwe kituufu gwe mulimo kati baba gafu tukolewa kubanzo kati omuyimbi nze Mugema saawa eno negeza kunze ndika musajja munaku microphone je nikoze eki je ntunulidde maze emyaka eji sikola kati wona abakasora ngambe jangu wano Mugema nkuwa yakakadde ngambe nedda
era nze nkowola bonna balina emikolo baba FDC babenaalemu bambi mundowoozeeko nnyo kubanga neetaaga okuyamba neetaaga kaki totya nti olwakibiina ki kyonna nkikola ki sina luyimba nga luwaana muntu ze nyimba ezanga abantu bazimanyi nyimba buyimbi sise tuyimbayo ekikusa kusanyusa bantu nja kubasanyusa naye sijja kugaana kuyimbira muntu yenna lwakyabafuzi kyonna sina wengwa ndi muyimbi wa ggwanga buli anneetaaga nkozese kale abamu bagamba nne ekisinga obafumya kwe kugenda kulaala engeezo ate mmwe ne mukola statements ezammwe nga gwakuyimba oguvuddeko ate ne mudda mu kukola statement ng'ezammwe abantu nze bumpangisa kati kambuuze owa bodaboda bampangisa namagamba twala ekitereko ekyo twale ku Nasaloodi bw'otuuka opange ekyo ekiteeke mu dduuka takituusaayo nange bwe mmala okuyimba ng'oli yampangisiza nti wadde bagamba nti bane mumpeera ono akalulu enkyana nga ne bagamba mumpeera ono abanguze nze gwe mulimu gwange buli anguze manja mugamba nja musabira akalulu ogwo gwe mulimu gwange oguba gumpangisiza tumirayo abantu babiri oba basatu abadde nkyali bazali abantu nonsazaamu twakomye ku Lord Mayor namba emu gye nokale bwakandanawo sali musali namba 2 omulodi w'ekibuga Lord Mayor Elias Lukwago namba 3 Honorable Aruna Kyeyune Kasolo ow'ekyotero ye yanvumizza ataala akyanvumya namba 4 omukulu David Lutalo namba 5 Eddie Kenzo namba 6 Papa Misa Kisemakula namba 7 Ajaluna Mubiru namba 8 Mulongo Babiri Esala namba 9 Mary Bata namba 10 Stabu wa Natolo ne bayimbi bannanga abalala n'omukulu David Okalenda Mulongo Babiri si yakuwonyeza Mulongo Babiri Esala oyo yanyamba nnyo bintu bingi Sala amwatukiza ku mpewo naye bana ebibizibu bana bolwala bolamanya nze mulongo naberanga naye nga n'ebivulu by'embiyimba ninga simanya nko nti anjagala nga bwanjagala okulwala kwe kwandaga nze mulongo nabamba omukyalo oyo w'amaanyi nali simugambe namugamba yabula buwulizi nankuba esimu nanvuma buli kigambo nanga oli musiru tulala otanga toŋŋambe nanga bwagezi ddamu by'abazungu kati awo genda kankuyambire eyo nasooka nterako ku ne miliyoni Mulongo Babiri Esala ate balinyisa omuwayiza mu kamera nagenda ku ledio nakunga bonna ab'omusoma abantu be programu koti y'amaka nabagamba Daudi Mugema muyimbi mwe mumanyi muyimbi waffe omusomo gino mumuyambe namba y'essimu yiiyo nenkolabira sente bweziyiika ku simu nenkolabira sente bweziyiika ku simu anti koti y'amaka eyo yinza okubanga yampa miliyoni nga 10 naye nga teri yampawo mitwalo 5 mutwalo kasanvu 2 mmeka tozanyisanga ekintu ekirimu abantu abangi Mulongo Babiri Esala nkutumiddeko mukyalo oyo w'amaanyi muwulira byakola mbiraba w'amaanyi munnange yaledi oyo yandetera Lutalo nze nali mwagala naye nga nsimanyi nti ankola ki kumbe ne Lutalo naye gye yali anjagala yayida gy'okundabako aŋŋamba Mugema katukoze tutya nemugamba nange ndi wano neetaaga ssente nanga David yazza okukola nemugamba nti nanka ŋŋende mugambe okuwa sene enkalu n'ekivulu nemugamba nti ate ekivulu kisingika nze akimpe nkole ki yayidi nagenda nabigana ne David nampa ekivulu nenkitunda nvuga bentajula mu kaweesa omumanyi yekigula ate wakati mugatta seeza ntwala ettake kubanga nga omanyi seeza ali zetaagisa ki ate yakoma okwo n'enkalu nakola ki nakati wano ngenda kuyimba wano ku papaazi enaku z'omwezi 3 ogw'omunaana y'omu ku bayimbi abakkiriza okunnyimbirako 3 ogw'omunaana sebo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omunaana tulina wano ekivuba kita amadda ga Daudi Mugema ogenda kukola ekivula amadda ga Daudi Mugema okuva mu bulwadde anali sifudde kale gwe kacumbali uba kuba kumala wakwata gwe singa tuwafadda gwe bantu bali basobola okusondera sente bakumanyi singa gwe wafadda era bw'ondabanga mpa salyuti ekirala n'okumanyika kyala n'omukisa mulala nze nyina omukisa omanyi nti abayimbi bangi abasonde ne batabaza bansondera okimanyi bulungi awamu sente zalinga mmeka zaali nyingi tomanya nakozesa miliyoni nga 7 ebyokka mu ttaka eyokka kwejanjaba
olina olwali musajja gwe okwejanjaba sere ziiso zimanyi okugere kino nabalaba ne bazajjonsale ekinnuma alabika eyakuwonyezaamu adde enkoko yamponyeza gambi sinza mutegeera gambe nze bunaku mbadde ngenda ku bantu abasukka abataano naye gwe nabalaba ngamba nti jonsale musale mwebaza nnyo nenfukanya n'okufukamira nti alina kuba ye bw'aba akuwa bwakuweesa gyokko notamanya embeera nyingi zabadde ayingiramu kuba natuuka ekiseera nga empeera ensonyi nga sikyasobola kusaba bantu n'ogendayo ng'abantu mbasabye nnyo okitegeera jjukira abantu balina ebikola bingi leero bayamba mugema luli bayamba abantu ab'emitima emirungi gye bali era bayamba abantu buli lunaku niye abantu abamu tebaba tebamanyi nga tusobola bategeera nti bakola ki babayamba nze nyina mukwano gwange yaŋŋana omwogerako naye kamwogereko ali awo mu Kisenyi bamuyita Maani Mabaati atunda mabaati bamuyita Maani Nsuuli Ssentongo mukwano gwange muganda wange niye yaŋŋana tonogera ku kamera naye mwogeddeko niye omusajja oyo singa nkulaga nkugamba ebintu bye yali ankoledde nze Kacumbali abantu banjagala abantu bankolera ebintu bebatasobola kukolera baganda baabwe gomanyi nali ngenzeeko eggulu okulaba Jonsale Musale n'agana okulaba abaana be gye bali n'atalaba baana be n'alaba nze ng'olina omukisa yego sooka okyebuuze obadde oli mu mawulire okoze puroguramu z'okusondera abantu nnyingi abantu abaana abalwadde n'emitima nga mwana wa ggwanga ani gwe bali basondeddeko sente mwezi gumu ng'azifunye nze omwezi naguweza kambuuze mwene nga nze saafunako bikolo nga balaba nti bamama fiina bazze tebajjako bika nti baba n'ebikolo nti mama fiina zaawedde miliyoni 10 mama fiina amulako nga mpawadde 10 naye nze abantu bananga abaggulawo ndi basonda ssente abantu basonda ssente gwe kankubule Kacumbali bayinza obutajja ku show tebasobola butajja nga anti si yesoose nze Kacumbali mbadde nga ntegeka shows zange zabeeranga bwe zasooka wano papazi nakolawo dda nkoze kayina emirundi 3 nakola ogezaako kunyooma nedda mbale mbuuza Kacumbali ne pulogulaamu yo njigaddewo saa kunsibalira wakumanyira byona nonyerezeeko omubuze mugema yani nkaluba nzitowa ate ekyomukisa omulungi gwenda kubeerako ku show yange ojja kuntege nja kugamba wagamba otya ekirala olaka tonfunanga nkukunama nga nnyimba naye naawe bwe ndiyimba ojja kumpagira akayimba kesinga okwagala era okateekamu kannyumira Katonda w'abanaku eyaddala kaakayimba nkaagala ola abantu bange ggwe wama abawagizi bange abalungi abaagala Dawudi Mugema mbeebaza okundabirira mbeebaza okutubeerawo ne famire yange natereddemu ntegesa ebivulu 2 ebinjozayozaako ennaku eno ey'obulwadde n'amabanja bangi obuliwo mbadde nsaba mujje mumpagire wano Papa's Sporting ennaku z'omwezi 3 ogw'omunaana banaye nanze bukyali buntu wa pulogulamu buli munne bonsevingirayo 10 buli lunaku era otuuka seeze njagala ozifunye mbadde nsaba mujje okuyingira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza yakakadde ate waffe ekyotera tugenda kubeera kyotera mu kisaawe ku Sande ennaku z'omwezi 31 okuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 2 emmeeza yakakadde mbasaba mujje mumpagire nga bwe mujje bwe mumpagira mbadde nsaba ku luno ate mususse kuba abamu mbadde mukaabira mubikire ate olwo abakutukidde mu ngalo mwansondera ssente nga nabamu mulaba nga abampadde amabugo mulaba ngenda kufa Mukama baba atuwadde chance gye twamusaba nsaba mujje munda gw'omukwano mumbeererewo nange nziremu nzire engulu ate mbaweereze saba Mukama abawa omukisa nawe Kacumbali Mukama akuwa omukisa obeerewo ng'oli mulamu ojje owa obujulizi otegeere nti abantu babaerewo nga batwagala tumira ku mukyalawo mama abaana nkutumidde ate yokana nkoleni omwogere erinnya kati nze ndi musajja sibali bwabakyala naawe tosiriwala sina mama w'abaana ina bamama b'abaana kati nze nsobola kubanga nyina omukazi omu mba ntegeera kati abalambalekeraani gutega kuwasa mu muti obuvunaanyizibwa omusajja ategera tayo bana mukazi omu soboka kati ate mmwe temwagala kuwasa kati gwolina omukazi
kati abana tubalekere abaani femeneke tubayambe munnange wandiwasiza kamuwase abana abaani mbazadde mubalesaawo fe tubalabirira seza ffe nga twagaggawala dde tuziza maana bammwe tuweerera obwana bwammwe mwabusule sebo ne wanyama mbeere bulungi mweraba